Saawa zigenze okwera 3 ez'okumakya nga Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yatandise dde okutalaaga ebitundu bya Lubaga ey'omu Maserengeta okutikkula abantu ba Yetoffaali eri okuddaabiriza ennyanja ya Kabaka. Katikkiro mu linnya lya Paalamenti ya Uganda njagala okwani n'okwebaza okusalawo nti ettaffaali lye eryokubiri lijja kulongoosa ennyanja ya Kabaka. Kamalabyonna atuuseeko e Najjanankumbi ew'omugenzi Kasiwuukira nga wanaakutidde abantu bonna okukumanga ebintu by'abakadde baabwe bwe baba bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Mu Africa ne mu Uganda naye ne mu Buganda si lwakuba nti abantu tebalina bintu bye bayiiya. Abantu babiyiiya naye abantu bwe bavaawo oluusi n'omwaka teguyitawo ng'abantu beerekawo tebakyalina kye balya. Ntera okwebuuza nti Suleyman Sserwanga teyazaala? Yalina bbaasi era ne bagamba n'okugamba bbaasi z'Abaganda oba Abaganda bakyalina bbaasi simanyi. Oluvudde wano yeeyongeddeyo ku ssomero lya Kitebi Secondary School ng'eno ategeezezza abayizi nga Buganda bwe yeetaaga abantu abayivu bw'atyo n'abakuttira okunywerera ku misomo gyabwe. Baminisita bano beebalaze bwe baba batandikawo amakampuni bagenda mu balooya obwalooya babufunira mu ssomero. Asuubula nga bano be nayise nabo yeetaaga amubalira ebitabo abala ebitabo naye ava mu ssomero. Katikkiro era takomye okwo akubiriza abantu ba Beene okuba abakozi ate nga bayiiya basobole okuzza Buganda ku ntikko era wano wategeereza nga bw'atagenda kupondoka ku ddimu lyaliko eri okuzza Buganda ku ntikko. Masengere tebasanyusa beera mu ofiisi yange ngenda b'abantu ng'abakeega bo tibandaba ne bava ku pikipiki ne bayimirira ne batunuulira Masengere n'ab'emmotoka bayimirira ne bavaamu ne bajjayo kamera ne bakuba ebifaananyi. Kaakati essanyu temwagala libeerere. Awo nno bino bituliko si byakweneena. Awo nno nnyago omukyala Angela Kigonya oba otandika okutikkula okulikuŋŋaanya tandika z'oliyita buyisizi gy'ematikkula. Abantu bangi bawaddeyo ssente zaabwe okusobozesa omulimu gw'okuddaabiriza ennyanja ya Kabaka era nga ssente ezisukka mu bukadde 5 ze zikuŋŋaanyiziddwa olwaleero ng'olunaku lw'enkya Kamalabyonna waakusiba mu Lubaga North. Abakali Sserunyiigo, WBS TV, Kampala.